nagambye tugenda kulekera ka family movie kagenda kubeera musical nenga kasufu kamala video just productions ziga bulijjo kaino mukutandika yakatandise bwati olwaliro tulina nakyago twatandika naye yali ku stage ng'agenda maaso n'okkuba enguliko yakayise change of plans tukyusiza mu ntegeka ne bagamba Brooke White yagenda okulebera abazanyi Geoffrey Nigani takabuzeemu Jameline Evans nga bagamba Bob Soto naye agenda kuba mu sinema wabula Jekombe Dempsey takabuzeemu Clarissa Sowonko naye agenda kubeera mu sinema Hello Chuck Shanna Landsberg yagezaako okuŋŋanya abazanyi ba sinema gambye tuli kwanjula nakyakonya enguliko wabula bamaliza yakwateko okuvaayo. Hey there, Major Danville. Major Danville ogamba ki? Don't worry, I'll be there in time for your... Teweeraliikira ngenda gezaako okutuuka mu budde ku mukolo gwammwe. We've been married for 5 years. Okimanyi tubadde bafumbo okumala emyaka 5. Just love you so much. I can't wait to go on vacation. Njagala okimanyi nti kwagala okamala wabula sisobola kulirira yagenda ka vacation. Yakwateko bwe najja erudda. Yeah, I'm here for the NAA clear ceremony. Anti ekindese wano waliwo akakolo kaba NAA. Sure. Bamusaba leka identification card. Wow! Katonda watu. That's my favorite. Butuufu ezo z'ennyonyi engeri gye zitambulemu kyesinga okwagala. Bakwatiko ne bamukkiriza ayingire. Eno Williamsburg US Air Force Base wagokedde. Naye nga waliwo ka ceremony kaba NAA abayitibwa ba National Aeronautic Association. Mukazi watu yajja. Wabula ino soko okwanguyirirako. Muveeyo. Kyava ayingire erudda. Kimuyingize bali ku kyosangwe. Yavaayo. Ndowooza ndi shat. Mukolo gwatanise dde okutambula. Wabula tegunda bagenda wala nnyo. Gwe nnyabo nkulengera. Aya. It is my honor to present Jason Danville with the prestigious Collier Trophy. Yagamba nti kekasi agezeeko banjulira. Lori ayitibwa Jason Danville. Musatu yajja erudda. Thank you, ladies and gentlemen. Ansi bwe bala abaami n'abakyala. Thank General Linford. Ngenda kwebaza General Lingfield. Association and most. Mpozi ng'ogasseko n'ekibiina kya NAA. Sally. National Aeronautic oba National Aeronautic Association. Before I was an aeronautical engineer, I was an Air Force pilot. Yagamba nga tannabagezaako okufuuka engineer wa NAA. But we weren't in the air. Yasooka kubeera pilota. Show business. And you know. Era ng'ebiseera ebisinga bwe baabeeranga mu kubonga ennyonyi baagifulanga show business. Show, don't tell. Baayinanga engombe egamba show don't tell. Kwegamba engombe esookera ddala bikwagana entertainment. Toyogera bwogezi oba tofuguma oba tulasaba bulasanyi bantu balage ki ky'oba oyina. Katonda watu nakyawulira essanyu bambi kali bakwata ekubo ne bavaayo bano boolaba balina gye balina okwata ekubo genda loli kyabasooka jjayo endongoye yannakyala yanguwa gyantugende bagenda ka vacation olwaliwo anniversary yaabwe ey'obufumbo maze emyaka 5 nga bafumbo. Okakasa kono buli kimu kyonna kimaze okutegekebwa. Nze kakasa tugenda kufuna akasi akasufu. Aya yamubuza wamaze opakinga kono ndowooza nakyala nekyewusa kyebe katana bakuba pakinga nakyala muntu wa music yakanye ebitu byenguliko road a designing engines era nga ali mu kibiina ekiyitibwa NAA National Aeronautic Association. Bagenda ku vacation kwati kuba gye ebikosebwa obweda tedaba ku parkinga ninga ne kabaka naye mwenyi tedaba esimu yavuga. Allah Forget about it. Esimu giveeko togikwata ye yagifunye da wabula yaganyo gikwata. Hello. All right. Are you ready? Omaliriza kuba zikirabika maliriza. Gero kwati kuba yasika nakyale munakuwavu.
What is it? What? Kikyate kituusewo essimu ebadde ku ki? Yeah, no, that's right. Okay. Thank you. Well, we appreciate it. And tusiimye nnyo bambi. these guys to you too. balina osooka okasuulingamu wa gye badde balaga. So we just have to use the tickets within a year. agamba nti okusinziira ku ba insurance So young. tigi tulina ogikozesa at least mwaka. Or my oldest friend. ono yalinga musomesa wange yali seeya wange mukadde okamala. Could have been mechanical failure. eyinza okuba nga yafunyemu obuzibu oba sikinga olufu. How's that? Oh, it's just an expression. kwegamba ngezaako okunyonnyola. Yeah. bagamba kimu this is Africa. About how a thing happened. balina gye bakwata ekuba okujja. Survivors. ekikubu kya byonna tekuli yasimatuse. We'll fill you in on the legal implications. Scott agenda gezaako bafiringa ini mu kikwagana illegal physical implications zigenda bakwasaganya ku biyitibwa practical applications. Implications or Scott agenda bakwasaganya ku by'amateeka. Frank left ono agenda bakwasaganya ku by'epopulesi balina okujjuza. the U.S. a month ago. kati babagamba nti nakyala ayitibwa terisango gasseko ne Frank wait, you're not going where I think you're going. baafudde Are you? This wabula balese abaana bana will. era ng'agamba nti lino liryandibadde ng'eddaama eryabwe lye byasembeyo okukola bifo nga tebannaba kufa. Yeah, you know, I haven't seen her in amazima gali nti mbadde maze ebbanga simulabanga. Of possible guardians, the bwe tuba twogera ku baguardians ekya famire mu kigyeko was an only child. Frank abazadde be baafa kyokka teyali yazaalibwa omwana omu yekka maka. Fine. ye mukazi wattu terisa alina sisita we Happened. sisita we yaddayo mu Iraq. Kids. Well, something has happened. excuse me. baali bawanika ne bagamba singa ekintu kibatukako kyonna mwe mugenda osigaza abaana baabwe. I'm sorry. This is a lot. mutuufu amaziba gali kino kingi nnyo. No center. nagambye nva Protection. mu Ohio Center of Family Protection Right. nabikuwadde ku kaadi. Okay, so here's the thing. ensonga eri bweti She's my oldest friend and I would do anything tetuganyi terusyakale yali seeya wange era nga asobola omukolera ekintu kyonna completely unsuited to be parents. wabula sikiwa nti ffe tuli bantu batuufu kubeera bajjadde. We have careers. tulina emirimu gye tulina okuddukanya. We barely even have time for each olaba naffe tetulina budde bwakubeera ffenna other. ekyabaana kiri out of playbook. Playbook? Playbook What I mean. omanyi kyetegeeza naawe. Can't cook. I mean, I ekisooka nze sigamba nti bamanyi ofumba. first thing about kids or what to do with them. tetulina kyetumanyi ku bikwagana abaana. Force you to be. leka All right then. I guess. okay wemba bwe mutwe mwogedde You should be interested in seeing them. nabadde ndowooza oba osanga muyinza n'okwetaaga obalabako mwabalese webali Jordan, webali waneno Were brought in 2 weeks ago from DC. baleeteddwa wiiki 2 eziyise emabye kuva mu Ashford DC. okay, so Kati. you just assumed that we'd take them. wabadde osuubira tugenda beeti katubatwali As per your commitment to your friend, anti twali tulowooza mujja kugendera ku kya mukwano gwammwe yabeesiga. And I would like to have a private conversation. nze ne mukazi wange nandyaga tusooke tufunemu ka private conversation kussa ku nsonga gye mulese mu ddiiro. What? waliwo seeya waddakyala yitwa Tracy This is happening. yafudde ne bbaawe bafiridde mu kabenje k'emmotoka k'ennyonyi. This is just not. kakati I feel terrible, and they're baali bakola eddaama nti bano be balina osigaza abaana baabwe what? kyokka abaana bali bana. What? I don't know. I mean, they're kids. abaana We're not going to feel good about ourselves unless we do something. alisi tulina okubaako kye tukola. Maybe we do oba osanga rarely tubeere nabo temporarily. find a real home. nakyalo ono wa Ohio Center of Family Protection nga bw'anoonya Better than a gye bagenda obatwala kisingako bagobogobi bwe tutyo kati bajja babalage wabula ekyewunyisa abaana ba different race. Impressive young lady. Hasn't smiled much since she's. oyo si ye Jordan. Blame her. kakano Tracy ng'ogasseko ne Frank baali bazaala omwana omu yekka A year old. ayitibwa Jordan abasigadde baadaputinge Guatemala, he was abandoned when he kuliko kali akayitibwa kasangli bakajja mu China was 5 years ago. kuliko oli ayitibwa Boy is Aviera adopted in Uganda when he was 4. waliwo n'ayitibwa Caleb bamujja mu Uganda nga alina emyaka 4. ono omuwala omukulu About your yabadde omwana waabwe gwe baazaalira ddala abasigadde babadaputinga bwadaputinze. so much. So did we. mutuufu kyabadde kyanaku ko naffe kyabadde kyanaku gye tuli. ono yayitibwa Caleb ye bamujja mu Uganda Wonderful to meet you. bamujja mu Uganda nga alina emyaka 4. kano kayitibwa kasangli Hi, son. bakajja mu China How's your mommy's good friend?
nali best friend wa mamiwo oli ayitibwa Aviera. Hi, Javier. Hello. Aviera ogamba ki? You must be Jordan. I'm Jason. Anti olabika gwe Jordan. Must be Caleb, huh? Oyo wedda olwalabika ye Caleb kono siina ddalo. Back? I was just kidding. Anti kulabye oli mutono n'endowooza oba osanga oli wa ddalo. Come and stay with us. Would you like that? Mwandiyagadde okwata ekubo okujja otandika okubeera naffe. Ffe tetukiina mbuzibu. Aya. Kagano bagabi bagenda kusooka babeere nabo temporarily. Nga nakyalo n'ayitibwa Dorothy. Bwagezaako okunoonya family gye bayinza obbateeka. Kuba kati awo kiba kitegeeza bagenda bateeka mu foster homes. Naye nga Tracing okasseko ne Frank bawandiisa Sally ne baawe ayitibwa Jason Danville. Bwe baba babeera bakeyateeka singa ekintu kyonna kiba kibatuuseeko. Baba babeera bakeyateeka b'abaana baabwe. Lodi yalina opanga ekitanda. How those bunk beds come along? Oh, yeah. Kali eb'ekitanda bigenze biti abadde alina opanga kaddeeka. What could possibly go wrong? Mu butuufu. Yeah, what could go? Omanye ensonga ekwagaana abaana b'obuvunanyizibwa bw'amaanyi. How are we gonna do this? I mean, Buli yasooka neebuuza na butuufu tugenda kikola tutya. she was great. I don't know how she did it. I just didn't pay attention, I guess. Nze kyema kikimu kyokka ati Tracy yali musufu mu kikolagana eby'abaana. Flying once. Lwakuba nze nali siri attentive ku kikolagana eky'obuzadde. This Baba bali wadde bawulira agikaakadde. Kyabikano be bo bazze. Dorothy nga tusanyusa okulaba. Dorothy yabaleeta. yeah, it's a little teched out, but it's my studio. Eno munaye ye studio yange weekolera omuziki. Thank you, Auntie Sally. Auntie's Weebale nnyo Auntie Sally. Ugandan custom. Don't use Mr. and Mrs. Yamugamba lwaki akozesa Auntie Sally. Kono eyo kasomu ya Uganda. Kwegamba kye twali tutenga enkola ye Uganda. Bo tebakozesa Mr. na Madam. Bakozesa Auntie. Ntanje. All right, letting you go. Why don't we go upstairs? Lwaki tetukwate kuba etugenda waggulu. Ono tata ddiba. Okay, guys. Kyava ali mujjako. Hey, all right? Kale abasigadde nooza mujje tugende. Mutwe yadde mabega. Nasooka akwatamu ebibye. Thanks, Dorothy. Weebale nnyo Dorothy. Tewali tabu. Mupiira. Tufudde. Gudamu ne gukuona essimu n'agizaawo. Okay, so I have identification, travel visas, and medical for you. And here is information on Uganda. Yamugamba nti nsobodde ogezaako okuleetera documents ez'enjawulo. Well, Travel documents zaabwe. Application visas ng'ogasseeko n'ebisigadde. Namwana akataba kalina information ku Uganda. Is a temporary arrangement. It's important that the transition is. Yamugamba newakuba nti tuganye negenda kubeera temporary kwegamba kiga kuba kyakasya buseera. And high school. Wabula nabadde maze okola appointments ez'amasomero agali okuba bwe bayinza otandikira okusoma. really good. Makes you all happy inside. Buli omu amusimba. Kali akato k'ekyaze kasangli. no. Jason and I are cut out for this. Yesu nange ffe tetuli bantu basufu ku by'obuzadde. Then we can find him another family. Kansule tojja bafunira famire endala. Not easy to place Tekijja kuba kyangu placinga abaana bana mu famire emu. the so Wabula nja kugezaako ekiraba kisobose kyonna. Ati kale. Nakyakwe kusiibula. Sangli yajja. Kino kimusanyusizza. What you? Tulo wansi. Gwe jangu otule wansi. Jordan yategeera Oluganda. Kubanga baliko mu Africa okumala at least emyaka nga 11. Ye ne bazadde be. So, it's the national board game of Uganda. How do you play? You start on your side and you start sewing your. Basooka ne bamubuuza kikyazannya. Looks so easy. Sebo yazze n'omweso. That's because mom and dad let you in. Wamaze natiranga okuwangula lwa nsonga bakulekanga. Tonyoma muganda wo. Jordan waba alina kyayagala ogezaako bagamba. Get settled in. Ebiseera ebisinga ayogera Luganda. Maybe we can think about maybe making some dinner. Nze ngamba twandibadde tuloza fumba ekyeggulo. Let's just order something in. Twandibadde tutumya butuma byakulya. I can help you prepare a meal. Nsuubula bayamba ne tufumbawo ekyangungu. Order some pizza, Twanditumiza akapizza. Chinese, whatever you guys like. Yonna eyekikyayina kyonna kye mwagala. Told us you can't cook. Baatugambye ddala tosobola kufumba.
Dorothy bwe yabagambye eti Cook, especially for my family. nze njaga nnyo fumba naddala mu famire yaffe abawala tufumba nnyo. Always prepare meals together. Ebiseera ebisinga ffe abooluganda abawala ffe tutegeka ebyokulya. You know, Balinamu enkola ey'e Uganda. gender thing, you know, men actually can cook these. Omanyi n'abasajja ennaku zo basobola ofumba yagasindikayo no bbaawe nedda nnyabo tokigezaako. Okay. Let's give it a try. Ndowooza tugezeeko tulabe. Gentlemen, it's zip Bagentleman, quarters. zino ze kota z'abasajja kati. To the right, got the bunk beds. Who wants tops? Me. You okay with that? Golyoke kerebu. All right. Sebo yapanze akatanda. Cycle. Yamaze n'akapanga. An Xbox, dart. Waliwo Xbox 3. That's kind of my little work area, so you may want to. Awo enkolera emirimu gyange. You like this? What is it? Biro biki? Foosball Kino bakiyita fuzibo. Foosball. Fuzibo is the national table game. bye biki kono national table game ya America. Kato kayitawo erudda. What do you think? Kiki ebulowooza ku kifo kino kono nze yagadde wano sivaawo. Mutwe yagamba yagaddewo tavaawo. Abalezi bo bangogezaako okutandika okukwatagana nabo. Bazanya fuzibo. Katonda watu. How do you like your room? I've never been in a bunk bed before. And Nze sibangako mu katanda bwe katyo. I Era sizannyangako fuzibo bukyanga mbaawo. he is the best football player in the whole world. Manyi ono amanyi okwewaana musimanyi ye best footballer Stop it. mu nsi yonna lekeraawo. Bali batandise okulwanagana. All right, well, Okay, why don't we eat our. lwaki tugenda maaso n'okulya kye batufumbidde. Could we say grace? Ngenda basaba tusooke tusabire emmere bannange. Alpha and Bali basooka sabira oli abadde yataddeyo buteesi. Talinamu wadde empisa. Aya, Preserve us from all harm, and may he hold our mom and dad in his embrace. Jonani yakulembera ekyala. May he bless his food to nourish. Julia ye mukulu ku baana abasigadde bonna abaana. Amen. Amiina. Amen. Ebiseera ebisinga butwala kubeera buvunaanyizibwawe. Okakasa nti bali sefu era balyoke. Bajja. Boys, on the covers. What is that? Biki ebyo? That's my work. What work is it? Ebyo byenkola kono biki? Adizayininga yingini. Even me. No, you don't. Njaga nnyo okudizayininga yingini nange bwe nti. Hey, guys. Abaayi. Hey. Bano buli kaseera baba mu kuyombagana. Hey, boys. Kale musule bulungi bannange. Lolira akwateko bagezeeko okweyongerayo. Yasooka n'akwateko bonajjayo akatabo asome ku Uganda. Manyi Uganda mu Africa yensi etali so famous ku saidi y'abazungu. Tibagimanyi nnyo. Kati bano bali surprise okuwulira ku site wa Uganda. Yafuna akatabo agezeeko osoma ebigikwatako ebisinga obungi. Tell me something. Toyina kyogenda kuŋŋamba at least sobola okwebaka. Tell me something. I'll do it. Nze kanzija ekikole. Weebaka ekindekere. I'll tell her about anything. She'll get into it. Gwe mugambe kyonna ky'oyagala. Okay. Kijja muleetera okukakana. What would you like me to tell you about? Kiki wandiyagadde egambe? When you and mommy were best Gwe ne maama we mwali ba best friends, njagala onnyumizeeyo at least kiki mwatiranga okukola ennyo. Best friends. Twali basseeya nnyo. Lot. Nnyo nga bw'okiwulira. Be at the hospital for little kids. Twatiranga ogezaako okuyimbira ku ddwaliro abaana. We went and sang at the zoo. Lunaku lumu twakwatiko tugenda tuyimbira mu zoo. Kono zoo yeki? It's the place where we keep all the animals. Ke kafo mu Amerika gye batereka ebisolo ebisinga obungi. There was a sick zebra. Twasiika nayo entulege eyali endwadde. Who sang to it? Ne tutandika ogiyimbira. Yep. It is. Did you know that the zebra is your mommy's most... Wali okimanyi nti entulege kyekintu ekisolo mami wo kyali asinga okwagala. That's why we went and sang to it. Kyekyo lwaki twakwateko ogiyimbira. Song. Twagiyimbira akayimba. Zebra. Bali bakayita zebra. 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 Zebra, zebra. A better zebra. Zebra. Mutwe yawuliriza. You're okay. Wabula ne Jordan yawulira. Waliwo ebintu bye bataafuna mukisa kumanya ku nnyoko waabwe. That's... Bwawulira kyo kyamujjukiza maama we yawulira buwuliza ennaku.
The zoo. Thought you kyabasooka kakana. were a person. They were right, weren't they? Ono yafunirawo n'otulo. Okay. Good night. Ndowooza asula bulungi. Watula jaketi alo. I know, sweetie. She went away. Manyi mami musuwa yakwata ekkubo n'agenda. But when she comes back, I'm gonna give her love, presents. Naye wanakwatira ekkubo okudda ngenda musimba ebirabo bingi. Kalino kano ko tekamanyi kyatuuka ku maama waako. Kalowooza yakwata bukwasi kkubo n'agenda ku zisafaari. Kalina bye kamutegekedde. That's very beautiful. Namukubiddeyo embaata. That's because my mom is special. Nga kibalagavu ko lwansonga mami kyasinga okwagala. Yawulira ennaku mu mutima kuba tekalina kyekamanyi. Kakalina ono mu kiro. What are you doing? Gera okuza amaaso ng'abyera ali ku kompyuta. Yambuuza ki kyokola. Yatandise dde okukola research ku Uganda. Bawulira bagimisinga. Should not do this. Toteekeddwa genda maaso nakola kino. Okwekaanya. School. Biri essomero lyange. Kazo see you. Obadde ki? Am I the best football player in the world? Yes, the very best. In all of his. Bw'oba oyagala kulaba sooka ogambe nti zakyasise okusamba eddiba. Now let me see. Leka no tulabe. Sooka osirike toogana. You know that place? Ekyo ekifo kimanyi. Baali babeera Matugga. Sayidi ze ye Kagoma. Awo si we wali waka. Mukasya kano obudde bwakedde dda. Mukazi watu yasuze mukoowu. Obwedda yeerabidde abaana. Morning. Makya malungi. Listen. You gotta go to school. Balina ogenda ku ssomero. Cool, all right. Ebyessomero kono sigamba gwe. Ngamba abaana. Gotta take them. Yeah, I knew that. No, listen. Like, what are they gonna eat? Kazi bagenda kulya ki ekyenkya. Have you thought about breakfast? Ekyo wakirowoozezaako tebalina okulya ekyenkya bifu nga tebanna bagenda ku ssomero. Ndowooza. Yeah. Okay, then let's do that. Okay, then let's. Kale jja tubategeke bagenda. Bamaze ddo bafunye amasomero bayinza otandikira okusoma. You guys like cars? Mwagala nnyo emmotoka. Loli n'asooka agijjayo. Last ones. Oh, Katonda watu. first, don't forget to buckle up. Temwerayira okusiba emisipi. Katonda yayaga nnyo ogezaako okwekaanya. Yatunula. Alaba Rudi engeri gy'akuba mugiya. Okay. Kirabika byangu. Someday can I drive this car? Oza lunaku lumu n'asobola ovuga emmotoka eno. Since I was 8 years old. Wali ovuzeeko eyo eya giya. Keri yamugamba nti wali ovuzeeko eya giya naye ng'ayina engeri gy'akyogeddemu nti wali ovuzeeko eyina akati. Ko ye kuva nga nkyalina emyaka 13. Yalowooza buno bwa waya. Hey, Clay, what's up? Hey, sweetie. Gwe story ekikati. Brilliant. Yeah, Milwaukee was great. Yeah, anyway, Sold out listen, I've got on gigs for you Tuesday. Akola biki kati. Look at the funny dog. I mean, look, everyone. Ayogera n'embwa. I've told them all about Tuesday. Listen to the track, it's fantastic. Buli bwalowooza ayogera na mbwa. What you mean, you got obligation? I don't I'm understand. sorry, we just gotta talk about this later. Can we talk about this later? Bino tujja byogerako edda. Sweetie. Yeah, you too. Thanks. Bye. Webali. Bye. Ooh. Kids, promise me one thing. Do not get jobs that have agents, all right? Munsuubize ekintu kimu temufunanga emirimu egiriko ba agents. Okay. Tugenda tandika okukola. Over here, kids get to be kids, okay? Abaana bo basiga bakyali baana. Abadde abagaa temufunanga emirimu egiriko ba agent kuba bastressinga. Ngeri gyali omuyimbi buli kaseera agent aba alina omufunira gigi. Bano baatuuka ebbali ku ssomero basooka ne baloba. Oli abadde asomera Katikamu Light College. Before this, Ono ng'asomera Namasagali. much smaller. Mbutuufu gye tubali tusomera akasomero bubadde bwa sitooli. Anti mwebale kujja wano lino ddene bw'oba tosobola oddaka. Tuddeeka. I didn't mean go home. Sitegeezezza ti mukwateko omugendeeka. So, all right, let's go to school. Kale mujje tugende kusoma muyitewo. Batuuse ku ssomero ddene liringa mulago.
I was born in America, but for the last 11 years I was in. agamba nti ye azalibwa mu America wabula emyaka 11 egiyise emabega abadde mu Uganda. That's in Uganda. badde akasiba Kampala. So, Uganda's a landlocked. Omanyi Uganda is a landlocked country. Eri mu Africa. Think about moving to America? Nze kyenjagadde okujja mu America. Fuzibo, nzanye fuzibo. Majid Musisi was born, the most famous. Bwana ensi eri bazaalamu Majidu Musisi. Omusajja akyasize okuzajja eddiba. About the country where I'm from is War, refugees, displacement camps, poverty, drought, famine. Waliyo ebintu bingi bambi ebibi. to have the chicken. Ffe twali tuli enkoko. Zipapalupapala. But I really loved it. Nali njagalayo newankubadde waliyo ebyo byonna. A lot. Nanyumirwangayo nnyo. Era nga mpulira nsubwayo. Lodi yavuga n'akwatikuba okujja erudda. Kembo School of Engineering and Technology. Ayina eno gy'asomesa. Kwatikuba n'asembera. Tukawayiseewo ku bbanga. Situation kept me behind the power curve. Kubasaba abasinga bonna basooke batule wansi. Balina okudisikassingako bye baakomako. Very good. In terms of airspeed, what does that mean, Mr. Brennan? Your airspeed was less than required for the maximum lift to drag ratio. Kyava atandika okubooza. Slower you go, Aya. the power you need. Which is the case in attempting to get children to school when induced drag begins to increase. Waliwo nawulira akonkona. Let's see where we left off. We were... Leka tulabewa we twakomye. Danville. Waliwo amwetaaga ebweru. Sir, from General Linford. John Lingford. Baruwa eva wa General Lingford. He requested an immediate response. Bakwetaaga oba si kibeetaaga ogezeeko okuddamu mu bwangu. Tell him I'll meet him. Mugambe nja kujja mu siikane. Okay. Kati twadda ku ssomero. Jordan ng'ogasseko ne avia gye baabatadde. How are your classes? Okay. Just okay? Yambuuza bigenda bitya gwe mu class yokono biri okay. Just okay. Abaana tebamanyi kibayita Uganda. Kati agenda okuzza amaaso bayoka nakyaka yalengera. Blue hair. Sole kikwaka kalina enviiri za bbulu. Ndinako mu computer class. Javier, Aviera, we have to go meet Sally. tulina okwata kubo tugenda tusikane Sally olaga waati. Way. Naawe jja ntugende. Ye omuwala atera okukozesa ku Luganda. Jordan. Yajja erudda community service club. Only highly unusual people who check out the community service booth. Everybody's pretty usual around here. Yambuuza ekintu kimu kirabika toli wa wano. I see. Kubanga ebiseera ebisinga abantu abatali ba wano be batera okugezaako okukebera ku kino. Jordan. Babuuza eradde. Omwo omukono n'akusimba emikono ebiri. Embuuza y'Ekiganda yeeradde. Lodi yakwatikuba najje bali ku kisaawe. At least my parents were. Bazadde bange baateranga okugenda yeno. Crazy, where? Wa? Uganda? Mu Uganda. Pearl of Africa. You've been there. Mu Africa kono wali obaddeyo. Well, actually, just kind of a geography geek. Manyize ni muntu asoma nnyo geography. Hey, capital cities, GNP, national... Capital cities n'ebisigadde nze ndi kabaka mu ebyo. Okay. Mpira bagusimira ne gujja erudda. Waayi naawe tuweereze ku mpira oli kuki? Nze ndiye. Nguweereza obuweereza. You can tell me all about how the real world works. Lwaki tombulya buli kimu kyonna nga bwe kyali? Lwaki oyagala okumanya kuno sembera wano? Someday, I'm gonna see it all. Lunaku lumu nze kakasa byonna nja kwate kuba mbirabe. Kyova lwaki njagala okumanya? Njagala osayininga mu club yange. Rodi yasimula eddiba. Wene basooka baluba. Let's go, Javier. Kakaino kochi. Kochi yalaba abayi. Who's that kid? Oyo omwana yani asimudde omupiira. Javier Solarte. Ayitibwa Aviera Silate. No. Omumanyi? Asimba nnyo kiri awo. Nako kemula bwe mozi ne kavaawo. Kezwadde erina kyala. Genda maaso n'okulikodinga enguliko. Nakabandika akali simple. Likodingira waka. Saako expense. Every day.
wabula kyaga takifiiringa mwe bagayisi musoke mulindeko namwe. Thank you. Look, mwebale naye I feel right to anybody else. Like, are we not on the same page here? nze mpulira nga ffe abatali ku same page. I don't know. Is it me? Simanyi oba nze mpawa oba mwe muwaba. We discussed what? Kiki ebintu biryoke. Sorry, you're right. Ali stress yenna tebamutegeera. Okay. What's going on with me lately? I guess there's just this. Simanyi kiki. The kids. Ayina okima abaana ku ssomero. Abaana obwedda mbeerabidde. Kids, what's up with the kids? Abaana ki ekibaliko? Like a whole bunch. Yasikidde omudidi gw'abaana. Oli abagamba yasikidde omudidi gw'abaana. Watu yadduka emisinde. Rock a little Xbox downstairs? Yeah. Mukasi watu yajja ayina okima abaana. So, your mommy is running just a little bit late. Mami wammwe akereye. Not our mommy. Oyo anti waffe si mami waffe. But I'd like both of you to stay where I can keep. Nandiyagadde musigale weesobola obakumirako amaaso. Paka lwanakwate kuba okujja. Little. I'm big. Nze ni muntu mukulu kono oli muto. Okay. Tekeweesa emabega. Are you really a big girl now? Okakasa kati oli muwala mukulu nti ye. If you want, bw'oba oli mukulu I'll tell you a very sad thing. nsobola okubulira ekintu ekyasize okwasa ennaku. Wandiyagadde okimanya. Ogambye nti oli mukulu nti ye. Yajja amusimula akaama. Kikwatagala ku bazadde baabwe. Wabula asuse mubuuza ddala okakasa kati oli muntu mukulu. Bw'oba oli mukulu osobola okubulira ekintu ekyasize okwasa ennaku. Ku maama waffe ne kitaffe. No. Olwamala omuga mukazi watu yekyanga bwekyasangli. Kiki ekituuseewo? Come here. Tell me. What happened? Ki ekituuseewo sooka omuwulire. What is it? What happened? Kiki ekituuseewo? Dad. Kene bwamubuulire ku byatuukawo eri bazadde baabwe. Yagamba Afiera nti ngambye sangli. Maama ne taata tebagenda kudda. Kajjukirako bulijjo tekamanyi nti baafa. Era nga kamanyi oba osanga bagenda ku safaari naye nga bagenda kudda essaawa yonna. Jordan kuno yamwebasa. Mukazi oyo yali abakwatibwako ennaku. Yajja ebbali asooka afune ku byokulya. Asleep finally. Kamaze ne kebaka. American students are different. Bibadde biti ebyokusomero kuona aba student ba America bali different. Star. But yeah. You don't like them? Tubagala. I like them. They're just. Mbagadde naye. Tibali just serious ku byokusoma. Jordan. Jordan. You hungry? You want a bowl of cereal or milk? Oli muya tugezeko ofuna ku byokulya wano offe. I'm just gonna go to bed. Nze ngenda kwata kuba okwebaka kyekyoka. Ninga ndyoke. Good night. Sula bulungi. Ye muntu yekakwata n'abakwatagana bulungi naye. Bano babalenzi. Jason yafunye engeri gyakwataganamuko nabo. Bintu byangu nnyo ku saidi ye. Boys, it's time to go to bed. Ndowooza kaseera kagenda kwebaka. Brush your teeth. Gende musenye amannyo. Kali yajja bali ku kompyuta ze. Olwagikwatako bw'ati yajjayo bendera ya Uganda. Wandibadde omugamba kiwakoze, omugambe ekyokoze. Hey, boys. Abaayi abalezi. Boys. Abalezi ngamba mmwe. It was me who did it. Size yakikoze. If you have punishment, it should be. Bwe kiba kyakubonereza ogenda kubonereza nti bambikere bwe teyabaddeko. But what do you have to do first? Okussa kompyuta yange sibagana wabula ki kyemuteekeddwa osooka okukola kusaba lukisa. Understand that? Musiegedde ndowooza. Meditation. Bw'oba olina kyoyagala okukozesa ekyange osooka saba lukisa. Hear you sleep. Owaayi Jason weebase. Not even a little. Sinabafuna wadde n'ettondo empeke y'otulo. It's not forever. Naye ekibiini kyabina kino kiri temporary. Sigamba nti kigenda kubeera bbanga lyonna. I don't have any parenting genes or nurturing instinct. Amazima gali nti siinamu wadde ka parenting gene. Siinamu kasayi ka kizadde konna. All that it took. Jason. Jason obadde ki? These kids are hurting and
abaana bano balumizibwa. Not show it yet, but it's only a matter of time until, I don't know, something terrible happens and then... Niwankubadde siganyi kale tebalina kye balaga. Wabula nti wakasira katono nnyo waliwo ekijja okubalukawo. Kusira kwe ekyo kiri ku mitima gyabwe. Kera waalo. Lodi yakwate kubo kujja ku Wilsburg Air Force Base, US Air Force Base. Yula bamutumiza. Musatu kwe kujja. You had it rough over there, I know. But you were born to fly, you know that too, though. Chimanyi wafunamu engeri y'obuzibu ekyo chimanyi. Ni wazalibwa vuga ndege. So sure about that? Yes, sir. Kakasa ku ekyo. Ayina ensonga lwaki yava mu by'okuvuga endege. Kale sooka tule bali. Musaba tulire ludda. Jason. Jason. If I was to tell you I wanted you back in the cockpit. Olabye otya bwe mbagambye nti nkwetaaga okome mu cockpit. It was then, this is now. Byali biseera bikadde wabula kati bino biseera bino. You could be your own test pilot. The Air Force is looking at the F-35. Yamugamba ba Air Force batunulira F-35. Landing jet fighter. Osobola okugezaako okubeera nga gwaba testingira ennyonyi zaabwe. Yes, it was. Nnyonyi y'amaanyi. Well, it would mean a fair bit of travel. Longer stay on. Kino kyetegeeza kijja kubaamu engeri y'eŋŋendo. Gendagenda ku safaari ogitestingire ewala ng'ogasseko n'ebisigadde. Do I have time to consider, sir? Nyinamu akasi ogezaako konsideringa kino ssebo. Talk it over with Sally, but... Genda oyogeremu ne Sally. Olabe ki ekyetaagisa. Saw Sally at the... Nakalaba ku mulundi akantu kakyali kabalagavu bwi. Bali kusiima. Where you go? Nga tonnabagenda. A few fellows might want to shake. Waliwo abantu abandiyagala liisi okukwatako mu bugalo. Kyabasooka abatumya. Baagala bafuuke test pilot. Gamba kigwejje. Bagels. Westgate, Freddy. Look at you, you city slicker. Butuufu laba ofaanana gwe. Of course I am. Were you still doing the NASCAR thing? As much as I can. Not that we're trying to... Ono kabaka mu kufuga ennyonyi ne speda. No, I'd never suspect that. Basooka ne bawayamuka awo. Tenakye yakwate kuba gyasika ne agent we. I'm what? Yeah, okay, down. Amusetingira ebya music. I'm what? Excuse me. Play. Waaye gwe. I'm what? And you're Kuki. the one they want. They're there with an officer. What do you want me to tell them? Look, eki. it was great. I'm ready for this. This is... Nze ni mwetegefu genda maaso ne kino. Wow. Charlie. Now, really? Okakasa. Really? Of course nkakasa. Yeah. Set up the meeting at Macombo? Then ngenda tegeka meeting. So you're saying I should put my game face on? Ndowooza ateekeko game face yange. Sally thing that you did. Njagala oleete kali akabeera ka Sally. Waliwo n'essimu neevuga. Badde bakyayogera waliwo katuwa akagenda omufunira. Oh no. Is she okay? Ali okay? Yeah. Nope. I'm on my way. Lezi wali tabu ndi mu kkubo nzija. Sally! Sally ate tukyayogera. Going! Yakwase kubona gye bamugambe waliwo ekituusyawo ku ssomero. I'm sorry. Excuse me. Could you tell me where the nurse's office is? Ofiisi ya nurse eri luddawa. Ne bamulagayo. Excuse me. Waliwo ekituuseewo ku mutwe sangli. What happened? Oh, it's all right, Mrs. Ki ekituuseeko ono kiri bulungi. It's just an earache. Jasi abadde afunyemu engeri y'okulumwa mu kutu. A couple of these drops every 4 hours. Teekamu amazzi agabuguma. Buli luvannyuma lwa ssaawa nnyo omutonyeze mu kutu. Just a little bit of this. N'okuva ku ebyo bye bamugambye ku bazadde be. Mukazi watu bambi tannaba kudda mu mbeera. Akyali bw'atyo. You want a little tell me something? Wandiyagadde mbeeko kigambo ekitono ko seetaaga. Kazaako buza bulangiti. Ono yakwase kubo najja musajja watu. Jjirayo origira bye bamujja mu Uganda. Yava jjanga asembera. Ebintu by'enguliko nga bw'omanye Uganda. Bintu byamusaaliza dda. N'asooka kuona ku zino drum zino engeri gye zivugamu zo tezijja soboka. Najja nga atambuzaamu amaaso nga bw'omanyi. Kali tekeebulizaayo yagwa Kano. Aya.
kudde kana mu njoloba ninga kazungu asatuka yagwa mu ngoma nkatonda watu bivuze nno Koze chi? kali gokoze biki Sorry. Kochi mama. Jagala kulaba. ati zibadde jaga kulabako. I'm sorry, Auntie Sally. Onosonyiwa Auntie Sally. I was not paying. Can you forgive me? Osobola okunsonyiwa. I'll speak to him. No, Jordan. Jordan mundekere. Let me No, this it should be time. me. No. Zeteekeddwa kuno nedda. My drums. My ngoma zange kifo kyange. please. Lekanjogeremu naye. Thank you. Longose ebintu byabendi. Ono mukambwe ye bwakambwe alayogera Luganda. Ya Luganda. Huh? In my country, we have music every day. Ewaffe sebo tukuba omuziki buli lunaku. Wali bali ba badman. Chameleon Bobi Wine ngogaseko n'abasigadde. Let's just not worry about this, okay? Leka kweyayikira ku bya bintu. To jam with my band. Can I really? Yeah. Sobola okugezaako okuleeta lutandika okuba omuziki ne bandi yange. I am very ashamed. Butuufu mpulira nswadde. I told you, it's not a big deal. Nagambye kino si kikulu naawe kyokoze. I'm not ashamed about these. Siswadde ku kyakusuula ngoma zo. Ashamed about what I said. Wabula okusyako ekyo kye nagambye muto wange Sangli. O Katonda watu. Kakana. Musaba atuule ebbali. Listen, Caleb. Wuliriza Caleb. Trying to her suddenly. You were just telling her the truth. Toyina gezaako okweyayikirako ekya lisi wadde omugamba mazima. Really hard thing to say. Ebiseera ebisinga okusyako kye wayogedde. A lot of courage. Bitera kubeera bintu bizibu ogezaako okugamba abantu. Pretty brave. Era ng'ekintu kye wakoze wasonze obuvumu. Ekyakuleetedde okubeera omuziro omugamba kiki abadde ateekeddwa okumanya. Auntie Sally. Auntie Sally. Yeah? Otyo. I loved living here. Nze mpulira wano njagala okubaawo. And Major Jason. Gwe ng'ogasseko ne Major Jason muli basufu. Sandiyagadde kulekulira. Teyagala kuva wamusanyusiza bambi. Soka n'akanyweza. Kawungezi lodi akwate kuba okudda. Bisumuza biteeka bbali by'emmotoka. Why? Hi, beautiful girl. Ogamba kigwe beautiful girl. Sorry I'm late. N'osonyiwa nze ekikeerezi. Will you ever be at the base? Remember him from the squadron? Abadde ku base. Sorry, before you joined the service. N'asiikanayo baseyaabe. Yeah. Maybe Obadde ku base ti. think about that later. How was your day? Olunaku lwo lubadde lutya? Lubadde lusufu. No. Not wonderful. Oh, that sounds complicated. Yeah. Terubadde lusufu nnyo. Simpler if you were here. All right, what happened? Kati ki ekituuseewo? Details don't matter really. Just, kids are getting attached. Siwali nnyo jasibya abaana. Time and responsibility. Tandise getting attached. Lives were just not. Obudde obuvunaanyizibwa. Got it. Simanyi oba naasobola okumalako. Was he? Yeah. Kati yamugamba nti abaana wandibadde otandika okugezaako at least. Well. Bajja erudda. I don't know. Dorothy Chebeka yafunye amaka gy'asuula gy'ayinza oteeka abaana bano. You're right there. It's the right. Naye bano engeri gye bali bakeyateeka. Wonderful people. Balina at least okuinspectinga abantu ababa bagenda otwala omwana bali batya oba otwala abaana. Do I get to see them? That's not a problem. Tunaafunanga olukisa okujja obalabako tekijja kuba mu muzibu. Expedite the paperwork, and Caleb and Sanlik and... Kange n'ensooka entegeko empapula Caleb ng'ogasseko ne Sangli. Lindako. Oh, no, don't worry. I have a... Simweraliikirira. willing to meet with Javier and Jordan. Javier ng'ogasseko ne Jordan. Waliwo ate family egenda obatwala. You're going to split them up. Ogenda baawukanya. I explained that it's difficult to... Kino nakibanyonyolera embaga kijja kubeera kizibu ofuna amaka gayinza obatwala bonna bana. Just can't happen. They need. Tekiyinza kubeera bwekyo bateekeddwa kubeera bombiriri. Bateekeddwa kubeera bonna. You were the one on the phone to me. Gwe yabadde ku simu n'oŋŋamba. I'm becoming attached. Kikuwa obuzibu. It's too painful for you. Kwegamba kikuwa obuzibu kikulumya abaana bana. G'osuubira ani ayinza obbakkiriza. No. Owayikakana. Nedda ssebo. But you need to go on tour. Do you know what that? Nze nnyina ogenda kutuuma manyi kyekitegeeza. Ate kyonga obadde tonakiŋŋamba. Troll, our lives. W'amasoko olindeko. The way they used to be. Mukyalo. I need to talk about... Obulamu bwaffe tebukyalinga bwe bwatiraga okubeera. What is this about a tour? Kino ekyatuwa nga obadde tokiŋŋambyeko. Oh.
yasooka n'abatulanga bakayada. Not that. It's, Well, what is it? it's just. Kiki. Well, I told you I met with General Linford. Yeah, no, I'm sorry. I was a little out of it. Ojuya kyenagambyeko ekya Lingfield, General Lingfield. Ayaganzeemu ovuga ennyonyi nateera. I thought you said you'd... Nobadde ndowooza waga tubyennyonyi wabivaako. Went down, it's like a dream come true. Ansi munnaye. So what you're saying is that one of us... Kali kyogamba nti omu kufa alina osikaalalabirira abaana ewaka. Kuno si kye njogedde. On the table, right. So both of us can see... Sibataliso kayada. Opportunity beats my... Oli ayagala agenda kutuwa. Abatuukiriza kirooto kye. Ono bamwisaddemu avuga ennyonyi naye kubanga tuukiriza kirooto kye. In terms of dollars, that's true. It's true. What if there was the remote possibility that I could actually make it? Have you ever thought of that? Maybe I could actually Let's make not it get crazy for everything here. that I've done. Wakirowoozezaamu nti atleast nnyinza okubaako kye ntuukiriza kussa ku byonna bye nkoze. Figure out how I'm supposed to live with a husband that I love. This career that nze nteekeddwa kubeera nabba gwe njagala. these 4 kids that, quite frankly, I feel responsible for. Naye ate sikyanyumira kaseera kali ke natera ng'onyumira ne bba wange. Olwedde kati amaka galimu abaana 4. Balabye ddala mu mutuufu buvunaanyizibwa bwe. It's pronounced Uganda. Oh, Uganda. Bakipronawunsinga Uganda. I doubt I'll make it there anytime soon. You should try. Ogyogezeeko ogendeyo. Sounds like you miss it. Kibeera mu Africa kono bulikanga agamba nti okimisinga. I have good news for you. Yantugende. Olina kuzira akwagala ne kano kannakyaka enviiri eza bbulu. Wow. Place. Laba ekifo kino manyi woba ova e Uganda ne wobeera muzungu obaamu ekyalo. Zino emmotoka zonna z'aba student. What car's that? Motoka kika ki eyo? Yantugende gwe. Yamuleta bali ku kisaawe. Juya kochi yabadde amwebuuza. Kusa ku ngeri gye yasimuddemu eddiba. Yagadde agezeeko omusiikana mu kusooka. Baamuleeta. The man with a golden boot. Have you... Ono omuvubuka. Good to meet you, son. Kibadde kirungi okusiikana mutabani. Coach here. I'm honored to meet you, sir. Nange kibadde kyasiba okusiikana. Someplace else. Yes, sir. I like football. Like it? Oyagala eddiba kono obutereevu njagala eddiba. Oh, I'm interested. Kano ye musaatu eddiba lyasinga okuzannya. Lino erya wansi ly'osambisa ebigere. Danny. Bano bali ku American football simanyi rugby. With it. Is it football? Soko omusimba omupiira asooka atulage ki kyalinawo mu ddiba. Go for it. Guugwo. Ye n'asooka abalaga. Guno gwamanyiye. Majidu Musisi. N'asooka dribblinga. Bali tebabitegeeramu wadde. Naye kocha akitegeera. We can work with it. Yagamba tetuganye kala limu engeri y'olu Europe. Naye tusobola okugezaako okukola naye. Ye eddiba lyasamba lya Europe. Bungereza, Scotland, kaseko n'obusa obuddiridde awo. Baamusekerera. Coach. Javier. Javier naawe sooka olindeko. You tricked me. Gwe seewo wansudde mu katego. That was no favor. Eyo tebadde feva ondese mbakyaliba okutandika kunsekererayo. I have lived in the street. I am no fool. Nze nali mbaddeko ku street simanyi omuntu waba akusekera nga akuyisaamu amasiri mu ttiro. Oh, them, and they were impressed. They laughed. Leka naawe. That's just guys. That's what they do. Bali bagayisi bawulidde ennaku ko kiyamatidde. Sorry if you thought that I tricked you. Gw'ozeddala mutuufu nsobola okusula mu kajjogoli. Hey, Javier. Javier naawe sooka olindeko. I would never do that. Siyinza kukola kyabugwagwa kusula mu nsobi. Oge mazima. Nzikiriza ku kyegamba. Let's get out of here. Yansukwaseko we tuve wano. Jordan yafunye ono seyaawe. Hey, Jordan. Why, Jordan? Hello. Hey, where's Javier? Javier ali ludda wa. Blue hair, but he said he'd be home for dinner. Alina kali akakyala akalina enviiri za bbulu naye ajja kuddeeka bwe tunaalira ekyeggulu. No, Rorda. Hey, Mrs. Danville, how's it going? Bigenda bitya? Kono birungi. Hey, I checked out your music. It's pretty cool. I really... Music w'omuwuliriza ali kulu. Mufuna ku internet. Bye. Weeraba. Can we just go? Tusimbule naawe tugende. Oli alimu ensonyi mukazi wattu. Promise me he'd be here. Never breaks the promise. I'm gonna kill him. Ngenda mutta. Thank you, Caleb. I'll remember that. You better remember. All right, hey guys. Abaye mulindeeko. Take a breather. Tusooke tumulinda gye. But you can't do this. Nkiwa gwe tosobola kukola kino. Huh? Don't pretend. Kano ssebo kaako ennaku zo tekakyayogera. Buli kaseera kakasi katukabeera mu nnaku kasangiri. Essimu yavuga. Hello? Hello? Okay, Javier. All right, just calm down.
The police. Kakana polisi. Okay. Tell them we're gonna be right there, okay? Bagambe tugenda kuba tutuka mu budde. What's the situation? Mbere etuuse etya eri etya kono si birungi. Jordan, wait. He's my brother. I should be the one. Jordan wandibadde olina kono oli blazo wange nseetekeddwa ogenda. Caleb and Sungli. Wandibadde osiga at least n'otunuulira Caleb ng'ogasseko ne Sungli. You think you know my brother better? Golooza omanyi muganda wange okusinga nze. Jordan. I didn't say that. Sigambye nti mumanyi okusinga. Right now. Kyengezaako kugamba. House and 2 young children. Mu kaseera kano. I need you to do this. Wandibadde otwala obuvunaanyizibwa bw'ennyumba lwa nsonga mulimu abaana babiri abato. Bajja kwetaaga. Awulira ddala obuzibu singa wabaawo ekiba kituuse ku baganda be. Era nga kimugirako ddala waya Jordan. We're gonna get through this. Bwe tutya kino tugera kiyitamu. Nope. You'll see. Nze kakasa tujja kukiyitamu. Aviasebo babakubidde essimu. Ali mikono gya polisi. Emikono gy'abamateeka. Ayina gwe yafumise ziri embi. Bagenze ne bamugwirako eddalu. Yabakubye zeekamokya. Saga n'ossaga ku mbaavu. Ayina gwe yafumise embi. Ala. Excuse me? Wamasoko sonyiwemu. I was with Javier. All those guys say Javier started it, but he didn't. They teased Abasinga kiwa bagambye nti Javier yabitandise. because he has way Wabula si ye yabitandise kuba nabadde naye. Who's Danny? quarterback. Danny ye yawulidde obusungu quarterback wa ttiimu. Is so impressed with Javier. At the football coach? Lwasonga kochi yamatidde Javier. Play on the team. Ng'alaba nti musami musufu. Era ayagala muteeka ku ttiimu kono zisigala kuba ku ttiimu. Tugamba nga tutojja. Get in the car. Yingire gaali tugende. We bali. What happened? Kiki ekituuse waati? Serious. Are you hurt? Wamulumiziddwa. Katonda watu. Get off, I'll wash. Jordan, you don't have Jamu esaati njozi Jordan toteekeddwa. Leka njozi gw'ofaayo ki? Kiki. Hey, look at this. Labayo. Look, Jordan Solarte. Date of birth. 16. Sweet 16. This is a huge deal. Jordan agenda kuba wezi myaka 16. You know what? I'm gonna win this girl's heart. Ngenda sooka mpangula omutima gw'omwana ono. Ngenda mutegekera pate y'amazaalibwa ajja kijjamu enjawulo. So what I want to know is, are you gonna be there for it, or are you gonna be in the service again, flying? Kati kyenjagala okumanya kiri kimu. Look, Ogenda kuddayo magye ovuga ennyonyi oba. if I am, I'll be back on the weekends to make up for it. Weekends. Nice. Yabadde asabye kwegamba afune akadde akirowoozeemu. Naye bw'anaaba agenze, Alisa ajja kwatanga ekubadde ku weekends. It's gonna work out Bwe tutya kino kigenda kukola. for these kids, and we're gonna get back on with our. Dorothy agenda kufuna family egenda otwala abaana bano. Tuddemu tufune akaseera kaffe aka family yaffe nga bwe tuba tukikola. Wekyegera. I don't know much about this parenting thing. Siina kye mmanyi ky'amaanyi ku bino eby'ekizadde. Kids need a male role model. Wabula ebiseera ebisinga abaana baba beetaaga at least omuntu gwe basobola okulabirako ng'omusajja. Naddala abalenzi. Kati nze ŋŋamba. Abawala at least ngezaako. Gwe. Man stuff. Wandiba tuta at least ne mukola ku bintu by'ekivubuka nga bw'omanyi. Yabaleeta ludda. Tekirungi balimu ku maalo. Hey, Bobo. Hey there, City Slicker. Bugamba ki gwe seya? Guys, it's Jeff Burton. Here's some friends I want you to meet. How we doing? All right. Bali ssebo bo bakuwa emikono ebiri. Babuuza era dde. Nice to meet you guys. Hey guys, this guy's a real deal. He drives race cars. Ono gayi ssebo wa kabi. Happy about that. Vuga motoka zino ez'empakatajanya. You know, I've been lucky. All right. Thanks. Aya. Soko mpeyo enkofiira bbiri. Kwata. Naawe kwata. Ne babawa ne kadi z'abagenyi. Basala tubajja bekkaanya.
kutula ebali ne basooka batunula katonda watu lodi yabafunira ddala akadde bulungi nnyo olengedde buli kimu kyonna bwe kikola waaw katole yeetisse akawala. Hello, I'm looking for cake. Noonya keeki. You know, kind of big. Njagala ekintu ekinene ati tugeze nga kiri mu size ng'eno. Yagala kutegeka birthday party oba surprise party. Azitekere Jordan. Streamers. Kuba Jordan gye bujja maasaga kwezi emyaka 16. Akatuuko kuva lwe kamanya nti bazadde baako bafu bambi. Kano kasangiri tekaddanga mu mbeera. Zebra, zebra, zebra. Kasikana ddole y'entulege. Zebra, zebra. Ate yali yakagaa nti maama wako yali aganye entulege. Ne basooka bayimba akayimba. Kata nikugezaako okudda mu mbeera mpola mpola. I had to write a paper in school about an imaginary character named Roxy the Midnight Hairdresser. And in your sleep, she comes to visit you. And she lands on your head and she does a little dance. Yazzeemu n'okanyumiza buto nga tekanaba kwebaka. Hairdo. Funayo busitoola obw'empolampola. Ebiseera ebisinga nayiyo obwo obulimba. Kusobola okazza mu mbeera. Ne zibula balina omusiibula. Nabano bano. Cheeto. Bano bazannya mweso. Wabula onaagwesa olwesa. You even thought that. Offense is the essence of air power. Nona alina idea ku mweso. Needs her cab near the road. Manyi ssebo okwalika. True strength. Nasooka yalika. N'engeri gy'ayolamu empiki. Ekagoola bikosyaga n'asooka ayola omutwe. Baawo. The frog never hops in daylight. N'ayalika. What does that mean? Nkusaze. Idea. All right, well, okay, maybe you played once. Tetuganyi kale oyinza okuba obadde ozannya. Every night. Nate yange okuzannya buli kiro ne kitange. Bw'ayogera ku kisaawe yasituka busitusi. Yali ansinga obwangu. What did you do with him? Ki ekyakiyatiranga okukola naawe? Oh, you know. Awo manyi. Stuff. Ebintu kika ki? Ayagala tulisi kwogere ku muzadde waako. You show me different plants. Twatyango okuwalampa ensozi. He taught me about all kinds of things. Nandaga ebintu bingi yandaga ng'ebimuli nga biki. Like the right way to eat seasonal grasshopper. Ngeri y'okulyamu enseenene. Or how to ride a donkey backwards by. Oba si kyengeri y'okuvugamu eŋŋamiya ng'ogizza mabega. Mune wa donki. Ndogoyi. I'm sorry. N'onsonyiwa saagala bigenda nnyo. Sounds like he was a wonderful man. Kirabikanga kitaawe yali omusajja omusufu kamala. Yegada lisi kabeko kyekwogera. Kusingo kisirikira munda ne kikalumira omwo. Kagame yakayigirizanga okulya enseenene. N'akayigiriza ovuga endogoyi. N'akayigirizanga okwalampa. Bintu ng'ebyo. Hi. Nacha yakwati kubona ajja Dorothy wabula si musanyufu. Hi. What do I have to say? Macha malungi. Your children? Having breakfast. Abaana bali mu kulya kyanca. This. About what? Kino kyo. Services has stringent guidelines on guardianship and foster care. We take. Yagamba nti omanyife ku bintu ebikwagana ne guidelines ku ba guardians. You said parenting wasn't in your playbook. Mwagambye nti ebintu by'okubanga ebyobuzadde kwe gati biri mu playbook yammwe tetuganda. Reading a police report on how. Newankubadde kino kiri temporarily. Another. Naye ate mbadde nfunye police report eraga nti aviya baamukutteko. Ebintu ng'ebyo tetubyagala ku baana. I'm so early, but it had to be said. Kino kyo mbadde nteekeddwa ogezaako kibagamba. Singa incident ng'eyeddamu okubaawo tuba tubajjako bujja baana. Don't listen to her. Mama tumuwuliriza. We're doing fine. Nseekakasa tuli fine.
babagayise waliwo guidelines bayinota newankubadde ba guardian Rodi yakwate kuba najja kusoma najja n'omuto yasegedde waliwo abadde bawulira ennugu olwokuba kochi yamatidde omulenzi yajja aseka ne kochi webale kudda gwe yaveya Danny soko je jangu soko buzo omwana ono bitu biteekemu eddembe story kigwe nti eradde yakusimba emikono ebiri aya kochi yagamuteeka ku tiimu ono ye bamutadde dda mu bandi So you're into music, eh, Caleb? Kuno bamusimba mbutu. Sound of the drum is like. Luli yabadde ne kadamu jwa lero bamusimbye mbutu. With this sound, I can forget all the bad things. Nze bwe mba ngenda maaso n'okkuba embutu yange eddoboozi erigivaamu kekansobola okwerabira gasiya yenna gwe mba mpiseemu omubi. Aya twetegeke. Think, Stevie. Ready, let's hit it. 1. Muli beetegefu. 3. Muzaalo naye bamuwaddako n'embutu n'asooka akooda ayaya nagambye yakayise change of plan okukyusa mu ntegeka That's my guy. katulede balinayo kagigi ke balina okgendako nakyawaliwo katuwa ke bamusuubizako agenda okgendako newankubadde si agenda okubeera leading singer naye alina katuwa kagenda okubaako Kids? You brought kids? Yeah, this is Sungli. Yeah, that's real nice. Then olesa abaana kona ayitibwa sangli siganyi wabula abaana tebakkirizibwa wano mu studio. It's closed. It's all good, man. Exactly. Kifolredde kigale naawe. It's not all good. Guess who's here? Byonna si birungi. Izzy Popick, that's right. Cover a billboard, manage Fillmore West before it... Clay. I know. Izzy Popick's one big dude. Izzy Popick's omumanyi. Listen, just kabaka. To the band room. They won't make a sound. Soko okwate kuba abaana obatwale mu bedroom tebagenda kukola sound. Wait, let's go. Gwe batwaleyo tugende tumalirize bye tumaliriza njabba kima tugende. Bale tasobola baleka akaboka. Said what Sally says is law, right? So I want you both to sit down here on this fine, comfortable. Njagala mutule wano mbeere comfortable temukola eddoboozi. No dread, sorry. No. Temugezaako okukola ekintu ekyobusiru kyonna. Yes, afaani. Kati mbeere awo nzije. Yo, you, effects kid. Kill the smoke, it's a sound check. Bali ku sound check. That's him, that's Izzy. Jatugende etya? Jatugende etiwa? Ubadde kinawe jantugende. Bino bye saagala. Jatugende. Kakayiro bajja. Kujanga batambula. Jatusooke twetoolole eno. We're up next. Ffe tuddako. Now listen, just give Izzy a little taste, right? Gwe jasi muwemu katesi akatotono. No, you got the gig, it's just... Nobody knows ekyo twakifunye dda. Kona akalimu wakafumu akafunye dda naye kintu twistingamu omuntu n'omuwako ssanyu. N'abeera confident. Ono abatudde bali ku kisaawe agenda okuzza amaaso ng'alengera Jordan. And who's this? Ate oyo. No, Rhoda. Ono ayitibwa Noah. Mr. Danville. So you're no... Kirungi okusikana Mr. Danville. Javier, get your distance, 3 back and 1. Bazze kuwagira Bulazo. Ono ye alina kusimula. Got it. Watch me. Kansule nti okiyina mukono laba ggwe. Ne bagumusi. Yasimula. Ensimula sebo ya wine run. Ndune ezivuga. Malayika wagira Manchester United. Bamusimbirawo obuga eradde. Yakusimba emikono ebiri kama bani mbaya. Where's Sally? Sally ali luddawa. Onayo okuza amaaso n'alengera sirikolesa obuzibu. Kakati bannange.
Hold on there. Lindako nga temunabagenda wala. Those belong to you? Aba baana bali naawe. Yeah. Yeah, of course bali nange. Yeah, they do. I don't ever allow kids in, Tetukkiriza baana kujja mu kifo kino. including this one. Excuse me, is this place even... Ekifo sigamba nti kigule bannange. Well, that's not the point. Si ensonga ekikulu kyabona kuleeta baana. Get them out of here right now. Mubajje wano kati mubatwale ibweru. You know what, Sally? Why not just take them out from an ice Lwaki? Clay, just leave it. Kireke. Yeah, you know why? I've... Manchi. This other... Already nyina n'akalimu ke mbadde nyina ogenda okukolako. A much bigger deal at the moment. Akalimu ak'amaanyi n'okusinga bino ebyokuwerekera. Bwe bamugamba otwala abaana yabagamba mulayika musaaga akalimu yakasulawo busuuzi. Nze ngenze. Tojja kuŋŋambira ku bano manyi gyevudde nabo. Hey, too. How's that going? Kati mu story ekimutuusewa. My sister Mila. Bano bakoze surprise party sebu. Amina Tara. How about... Tara siye. Abaye bajja. No, something. What's with the clap? Surprise! Bamukoledde ka surprise party aweza emyaka 16 olwaliro. Oh no. Yazuke bali nasooka ate n'asiika okumala ebbanga. Ne beebuuza oba kye bakoze kikyamu. Great. You just shouldn't have... Kwegamba kyamuggwako abadde takisuubira. Oh, it was fun. Mubadde temuteekeddwa kola bino byonna kuno tubikoze bibadde binyuma. Look at all this. Mulengere bannaye byonna bye mukoze. Yawuli essanyu wabula kaseera ke kamu kyokka ate akaaba. Excuse me. Kantwaleyo ensawo yange munansonyiwamu. Nekyala yasigayo obunyi oba akoze eki. Tamanyi oba akozewo engeri y'ensobi. Yakwate kubajja musika mu kisenge gyali. I don't want to talk about it. Seetaaga kukyogerako kyonna ekinyiiziza. Leka naawe. Jordan. Yamuyita Jordan. What's wrong? Kikyamu kinaawe sooka ompitiremu. Why did you have a party? Lwaki otegese kapata ako? You turned 16. Ati wezeze emyaka 16. Thought it was a special occasion. Nobody knows egenda kubeera special occasion. It's not anymore. Tekikyali kati. I'm sorry if I upset you. Nosonyiwa bwe mba nkunyiiza mu ngeri emu endala. I don't understand though. Newankubadde sikitegeera kuba era kijja kubeera kizibu gw'okitegeera. Matters to me. Nze ekitwala okubeera ekyamakulu singa oba ompitiddemu. Nemanya ki ekikuluma ki ekikuli ku mutima. Yeah. You can tell me. Osobola okumbuulira. Kyava akyuka n'asituka n'atuula erudda. Can I really? Okakasa asobola okubuulira. Buterevu. Sobola okumulira ekikunyiga. My mom and I... Mama ange nange. You know, we were together a lot because we all helped them out in the villages. Twateranga okwate kubugenda mu byalo eyo. Ne tuyamba abantu okussa ku mbeera zaabwe. And Twabafuniranga emmere. Mom and I never had Neddagala. anything together. Twali tutufuna kaddeezi ne maama kudda bbali. And Kunyumirwamu. I told her what I really wanted when I turned 16. Nagamba nti jjamu buli kye nali neetaaga nga mpezza emyaka 16. One day, just the two of us. Kwegamba tufune olunaku nga tuli babiri ffekka. No. Lujja kubeera lunaku olwo. Just time together. Kwegamba tufune akaseera ke tusobola onyumirwa ffe embiriri. Kitu ekitugatta kuba ebiseera ebisinga twabimalanga ne bannakaalu. I didn't even want a birthday. We byatuuse kati nabadde seetaaga n'amazaalibwa. Mom and Dad back. Kye mbadde esinga okwetaaga olwayo kwegamba mama ne taata bakomewo. Kye mbadde esinga okwetaaga. Yamuyisawo n'amuteeka ebbali mu kifuba. Kyaba musaba kakkane.
buli kimu kijja kubeera okay. Thanks for trusting me. Weebale kuneesiga lisi kumpitiramu kyeki kuli ku mutima. For being here for us. Asina weebale gezaako kubaawo ku lwaffe. Katonda wange. Probably I kicked that football today. Kid. Avi yasse bwe yassekudde omupiira olwaliro omwana yasiimudde omupiira sijja kulimba oli omwana muka. Oh, Jordan? Come ride a donkey backwards. Jordan ajja kutereera. Gil said, huh? Naja yafunye essanyu kweka engeri gye yasobodde okufunamu omukisa okwogeramu ne nakyala. Kwogeramu ne ka Jordan. Bulijjo kibadde kimutta. Jason. Jason omanyi kye ndowoozezza? I've been thinking. Mbadde ndowooza. Yeah, me too. Nange bwentyo sigoweka. I don't know, there's just something about all this that I honestly didn't expect, but... Tetuganye kale bino bino tuba tetubisuubira. Naye zinga mubuusanga sokolabe. Katonda. I know. Chimanyi. No, we're planning. Not at all. Chimanyi siga zetegeka zaffe etiye. Even so, I know that it's gonna take, a lot of sacrifice. Chimanyi kigenda kwetaagisa muzi saddaaka kono of course. Saddaaka eri ebyange nawe saddaaka ebyatuwa. You already nakyayatandise ddo saddaaka ebisinga. Aya. Bali banga balowoozaamu bakyetaagisa abaana bwe basigaze. Juya kati balinga bakeyateekazi. Balinga ba guardians eri abaana bano. Niye basobola okukola applications ezeetaagisa. Ne babadaputinga ne bafuukira ddala kwegamba abaana abaabwe. Mukazi wattu akeera kulongoosa akatowe kasula. Bino biteeka ludda. Kale yagera okuzza amaaso kyava alengera. Global music. Namanya ekyo sijjamu kulya kyava akwate kuba gyasika ne jeti we. Can I touch you? Gwe sali storage. Sure. I've got some great. Waliwo ekintu ekyenjawulo kyefunye. So glad to hear that. Gwe sikyakwetaaga. Need a big stage. Leka naawe neetaaga stage ennene. Well, good luck with that, eh? Kwagaliza mikisa. Sokolabe naawe. What do you want? Kiki onjagaza? I'm sorry. You messed up. Onoso ebituwa bikyakalanyiza. Kimanyi na bikyakalanyiza wabula soko nyambe mu kino. Njagala genda ku Global Music Day Festival. You're the only one that can make this happen for me. Waliwo ekintu kye njagala okoleba nkusaba. Nyamba. Avira yakwate kubona akoma weka. Abaya akatuka bwateeka essimu yavuga. Hello? Kujezaawo. Kebera messages. Have one new message. Kuliko message emu yokka. Mr. and Mrs. Danville, good news. Mukyala ne mwami Danville nafunye amawulire amasufu. Transition is set for this weekend. Nafunye family egenda otwala abaana abo abana. Bonna lumu. Era nga transition tugenda zimaliza ndowooza ku weekend eno. Kirira villa kirabadde takimanyi. Wabula kyambala enviri ku mutwe. Kitegeeza nti bagenda bagaba. I gotta talk to you. Neetaaga okwogera naawe. I gotta go. Nina okwate kuba ogenda. Waliwo naawulira nti Rodi akomyewo Jason Danville. You have no new message. Genda okebera ku messages nga bamugamba tekuliko message mpya. Yakwate kuba asika n'abalezi gye bali. Rodi yuno. Kyakwa kyava asooka mubika. Wabula tiye basaawulira. Ninga awulira ennaku
kubanga babadde batanishuka ekyakukubira comfortable maka gano. Lodi bwe yebaka yakwala bukwasi kubo kujja mu garage. Asiga ekyabika bulijjo babategese wano bagaba. Yingira gaali. You know, Dade and Ohio, two amazing facts. The Wright brothers invented the very first successful engine-powered aircraft, which became the first official rock song of the state of Ohio. Do I appear nervous to you? No? Oh, just here, everybody. Yaja jiyoka sister kakato. Hello. Gamba shigwe. Hey, Noah. Getting a little late, don't you think? Yeah, I'm just... Gamba chinoa. Are you going to kiss my sister? Simanyo gena kissinga sister wange. Scared? Otya. Good night. Gwe sula bulungi. Good night. Nawe sula bulungi. Oh. Huh? Wow. What a day. Well, I left a message at the office and they said that she'd call back. Absolutely. What about you? You okay with compromising your dream come true? And to go out there and make a living for us. That's still what I want to do. It's just a bigger us. Better dream. Javier's not in the house. Avia mu nyumba talimu. Nasooka yeebuuza atalazeewa. Yagezeeyo eri nga yeebase n'amubika. Katonda wattu. I'll go check out back. Hold on. Lindako nga tunabagenda kebera mabega. We put on the... Unagenda okuzza amaaso we bateeka ebisumuzo nga tebiriiwo. Thank you. I know you did the right thing coming. Bakwateko ne bajja balipotinga ku poliisi. Common sense. Thanks. Yeah, he's at the wells. They found... Bamufunye. They found him at the Melbourne Wells Hospital. Bamusikanye ku Melbourne Wells Hospital. Allah. We're here to see Javier Solarte. Tuize wano kulaba Javier Solarte. Yeah, we are. Kano kanaki akaaliyo. Can I talk to you guys? Nsobola okwogera mukonamu at least eddakiika nga bbiri. No, he's okay. If you... Ali okay, talina buzibu bwonna. Good. Your car is kind of mangled. Motoka yo kyekizibu kati yo bagisekudde. But why? Nze sifa ku motoka nva kwa Javier lwaki yavuze motoka ogenda. Musoke mugobewo bano. Either brother, Javier's. Ngene musika ne blazo wamwe wali ku kitanda Javier. Muyitewo. So, Christine. Kati soko tubule ku Christine kye kyatuuseewo. Are you okay? Oli okay? What happened? Kye kyatuuseewo gwe. On your phone. Yasikanye message ku simu yammwe. Way to another family. Nga nakyo abakubira essimu abagamba nti yafunye family gyagenda okubatwala. Well... Come on. Genda maaso yogera tuwulire. He thought you cared more about him. Yabadde alowooza nti mubafaako. Mr. and Mrs. Danville. Baba bali wanne Dorothy yajja. Is Javier all right? Yeah. Javier abanaye ali bulungi kona obuteevu ali okay. Oh, thank goodness. Funyemu obuzibu butonotono. Leave us a message. Watulekedde message ku simu. Did? Of course naleseko message. Perfect family. Twafunye perfect family gendo twala abaana bonna bana omulundi gumu. Get it, but Javier did. Javier message yagiwulidde ffe tetwagiwulidde. Oh, Katonda wattu. Dorothy. Happy to tell you. Naffe tuli basanyufu okugamba. Transition. We want to adopt. Twagala kuadaptinga abaana bana at least babeere baffe. Well, that's impossible now. Ekyo tekigenda soboka kati. It's not impossible. Lwaki tekisoboka? To take these kids, and now we want to. We're ready. Abaana tuli betegefu gekyako balabirira. Before what? I explained all of this. Nabannyonnyola emabega. I warned you. Nembalabula nembagamba singa incident ngene eddamu. Abaana ntwala batwali. No, Danville, we cannot allow it. Tetusobola kukkiriza bintu bya accident. We've become a family now. Twafuse bakika kati n'abaana bano. We want to make it official. Twagala gezako kifuula kubeera official kono nedda. Services cannot take a risk in you two. Tetusobola gezako taking a risk. Mu at least kubalekera baana. Without being a perfect parent. Tetuganye kale. Mistakes and then... Sinti buli omu abeera perfect parent. Abantu bakola ensobi ne balyoka bayiga. You have done all of that. Tetuganye byonna mubikoze. Your proposal. Wabula okusya ku proposal yammwe. Ngenda kigaana. Ne bwe munaagenda mu kkooti y'amateeka nja toba nammwe. When we all started with this, we
We were just concerned about the inconvenience on our... yagamba bwe twali tutandika kino twatandika n'ensonga ey'okubanga bayingira mu bulamu bwaffe at least nga tetukibaze naye ate oluvannyuma ne tugezaako kitegeera Better path, beyond our narrow vision. ng'ovudde ku ekyo ekyokubeera ki kye tulaba katwafuuka baparents abasufu twafuuka bazadde. All good feelings aside, good feelings nga muzadde ebbali. Evidence that you two can deal with this enormous responsibility. We can. Now all si kiwati bwe musobola okugezaako okukwasaganya obuvunaanyizibwa ko tusobola. Protective custody, pending placement. You can't do this. You can't. Tosobola gezaako kikola. Hello. Sonyiwaamu. My mother and father taught me to speak. bazadde bange baŋŋamba njogeranga kyemba nnina ku bwongo. Tewali tabu. You think you know the right thing to do? Golowooza omanyi ekintu ekituufu ekyoka naye tomanyi. Yeah, how hard Sally and Jason. Gwe tomanyi buzibu bano bwe bayiseemu gezaako okubeera naffe bambi. Obligation at first. We could. Mu kusooka twakiraba kwegamba eringa obligation y'amaanyi gye bali. But it's different now. wabula kati kyanjawulo basobodde otandika otukwasaganya. But he did because they were bad parents. He did it because. Avia teyakoze kye yakoze nti lwasonga bazadde babi. Yakikoze lwasonga yategedde nti bagenda tugaba. Ate nga buli agasigaana abaagala okukamala. Kyamunyiizizza. And we all love them. Naffe tubaagala. And we won't live with anyone else no matter. Era nga ffe tetujja kubeera na muntu mulala yena newankubadde ogendagenda mu kkooti y'amateeka. Your feelings, honey. Wait. Sooka owulize kyeggamba. There's a reason Sally was on that list. Waliwo ensonga lwaki Sally yali ku lisiti y'abazadde bange. Kubanga maama wange yali amwagala. Sacred possessions. Ye muntu gwe yateranga okwasaganya naye ebintu bye ebyekyama. For my mother and father, will you please reconsider? Kulwa maama wange ne kitange ngenda kusaba olikonsidali nnyo ensonga y'otugaba ewalala. Bami ne bali banakuwavu tutugaba. Tusigale ne Sally ng'ogasseko ne Jason. Appreciate how sincerely our department considers the welfare of children, because nothing else really matters, Dorothy. Mwandibadde mugezaako simba department yaffe bwekwasaganya kwegamba ekyo kye tufaako ky'abaana tewali kirala. Faces. Bwe tulidde feesi z'abaana bano. The welfare of these children nga ndabira ddala mu butuufu abaana bano okubeera obulungi mu bulamu bw'ensi eno. could never be placed in more capable. Sisobola buteeka mu mikono gya muntu alina buvunaanyizibwa omulala kusinga mmwe anaasobola bakwasaganya. Tewali anaasinga mmwe era ngenda babalekera. Katonaatu. Tegaya yakira bambi. Mu kusooka kyali kwegamba kibanyizeemu era kiba kyankalanyiza mu kusya ku byabwe. Lwasonga tekyali mu bibalo byabwe. Yali inconvenience y'amaanyi. These dancers from China were awesome. All right, so listen, I'm seeing a lot of familiar faces. Mu kaseera kano I'm here every year. We all twadde erudda to celebrate the family of Global Music Festival. It's definitely near and dear to my heart. And I tell you what, we have a girl that's a late entry, but she is definitely someone I'm. Tulina akawala ke twafunye. Gentlemen, put your. Kayingidde kikerezi. Danville and. Wabula ngenda basa tugezeeko gatta engalo zaffe. Tukubire nakyala ayitibwa Sally Danville. Nakyala yajja agezeeko okuyimba. Aya. Abazadde abasinga babeerawo wano eno. I just want to thank Global Music Day Festival. my manager Clay. Gubeeranga mwoleso gubaamu ebintu bingi. I really just want to thank my husband Jason. And this next song, Nandiyagadde okwebaza bange Jensen. I wrote it for my family. Kano akayimba nakakoledde famire yange. Wow. My family kwegaba wakyogera awulira nga kisawuninga okay. My family. Here we go. Kale. Kagenda bwe kati. Ne basooka beetegeka. Yakawanikidde famire ye gyafunye empya. Ono ayitibwa Brookwhite agobuzaali. Abalabanga American Idol. Yabirimu. Baabo. If we open our eyes to the bluest skies, if we njagala owulirize. what will we find? Oh, let us all live. N'eddoboozi Sufo Kamala. Ndaba n'akato ka sangili. Let us all live as one. Baba bali wano. Ow'embutu yajja. N'asooka akora. Bamuyita Jakombe Dimpshe ag'obuzaali. Jakombo Dimpshe.
muziki gukai kabanyumire. Katonda wake yakaise change of plans. Kyusa muntegeka. Basi tukane baba simba obugalo. Leta wano Garcia. Katonda Ola kati wafukide da family. Bagula ne kumotoka epavu zino Noah. Babera mulinga bali mu amina talasiye. Katonda age. Nina kyalaba kiriyo ke. Kibaleetera nabo at least obutawobaala. Boterevu. Ne kabaka na shembe kagala. Nabagamba ko bizote muzanyiranga kusiga bwaffe bulamalamba. QS Digital Studios Majesty Plaza level 3 rock up number 21 Gasuka ne waise ku stage. Ne musidi international kusasho pazake ne President Plaza wacheka. Mpozi praise videography ya maset bukana namba 16 ne mushina videos. Cracking Sports Bet Uganda Limited. Man Technology, SPK International Computer Accessories, Arambe Kale Powder, Ngugaseko na Basamona Beauty Products. Mukama bankumire. Tusikane mbwenkya mweraba. You got your own style with your heart.